My name is Akao Margaret Melanie. I came all the way from Jinja to Godmark High School to appreciate all my teachers who have been there for me, who have been tough on me, and I appreciate all of that because I was able to pass my exams due to the hard work and effort they put in me, and I really appreciate, and may God bless them for everything they've done for me. One of the celebrants today, I got A and B. Glory be to the Almighty. Today I'm here to send my sincere appreciation to a few people who have made it and have enabled us to succeed. First and foremost is our dear director, Mommy and Daddy. Thank you so much for the support you've given, financial support, care and endless love. We really do appreciate. We also appreciate you for the provision of academic bursaries because they have enabled us to stay. Most of us have been on bursaries. I personally am very grateful. Then I send my sincere appreciation to our dear HM. I remember during those days of exam, we used to hold prayers almost every after and before papers. But that was a bit frustrating after papers because you would feel a little bit hungry, but the man would say, let's first pray. Indeed, the spirits of failure were captured and we have been able to make it. Then I send my appreciation to our dear teachers. They nurtured us from all the way from Form 1 till this day. They never got tired. Really, your efforts have paid off. We really do appreciate Madam Sharon, Mr. Kayongo, Madam Zena, Mr. Mtebi. I can't mention you all, but really do appreciate your effort and pray that you continue with that. Then to my fellow, say to come no matter the situation. So thank you so much. You really deserve a hand clap for yourself. Give yourself a hand clap.
Pitibwa Chambade Dalton Jovan era nga natulidde ku ssomero lyayita Godmark High School era nga nasobodde okukola obulungi nafunye A's na B's zokka era A okusinga naye nga kyonna kyonna tukyebaliza Mukama tukyebaliza abasomesa baffe abadde abanyiikivu mu kukola emirimu gyabwe ne basobozesa okuyita bwe tuti era nange nebaza nze kennyini okubeera nga mbadde era munyiikivu mu bitabo byange ne environment Godmark agyetuwa ne tusobola okukola obulungi. Ngenze nakivula ebirungi Judith era nga mbadde nsomera ku Godmark High School Mukono. Nebaza abasomesa bange okunsobozesa okukola obulungi. Nafunye B mukaaga ne C 3 era nebaza Mukama olw'okukola bwentyo n'abasomesa bange mbeebaliza ddala. Nebaza abazadde olw'okumpeerayo fees bambi. Twebaza abazadde buli bwe babadde kubanga tekibadde kyangu gabadde maanyi gaabwe kubanga tusobodde okutuula bino ebibuuzo era twebaza Mukama olwa buli kintu especially abazadde n'abasomesa bambi tubeebaza nnyo 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 nga bwe kisaanidde era tusaba Mukama abateremu obwangu mu buli bye mukola musobole era okutuzza for senior 5 omwaka ogujja. Erinnya lyange nze Mugamba Jackson nga mbadde nsomera ku Godmark High School. Mpulira essanyu lya nsusu okuba nti nayitidde waggulu nafunye A's na B's zokka. Ekitiibwa n'ettendo tubiddiza Mukama. Twebaza abasomesa baffe, badirector baffe, staff, non-teaching staff, bayizi bannange nga bwe twatuula. Twebaza abasomesa essira lye bataddeko okubeera nga tukoze bulungi bwetuti nga ffe abamu ku masomero agasinze mu ggwanga. Twebaza Katonda era ekitiibwa kyonna tukimuddiza. Tusaba abazadde bonna bali batwongera abaana kuba abasomesa kye bakola bakitegeera ate guno omwaka tugenda kuba kiralamu. N'abalina Siniya 5 tukomewo tusome era twebaliza ddala okusingira ddala badirector baffe abatuwa zi basari kuba basinga wano tubadde ku zi basari naye era tetubaswaziza tusomye bulungi. N'olw'ensonga eyo tusaba abazadde baleete abaana. gange nze namugera Noelin nasobodde okukola obulungi ng'era nafunye B ne C ne C 3. I thank my teachers, basomesa bange badde balungi nnyo. They have been patient. The school admission bonna bwe badde pleasing and patient, badde balungi nnyo gye tuli. Godmark is a very good school because it pulled us okuva mu senior 1 paka kati. Really thank Godmark. Neyanza abazadde okutusasulira fees n'okutwagala n'okutusupportinga in each and everything.